ekise endowooza zaffe ekimu kyendowooza kwe kutuziyiza okulowooza nga bwe twagala tulowooze. Oba okitegedde okumpa freedom nze oba okuwa omwana freedom alowooze nga bw'amanyi nga bw'alowooza bwe noyagala alowooze mu ngeri gy'oyagala alowoozeemu. Simanyi oba kivuddeyo nkifunya bulungi era okukimenyeramenyera mu muntu kwe kuba nti oli munnamateeka wazaala omubazi w'ebitabo naye oyagala akola amateeka. Exactly. Kubanga abo bombi obwongo bwe bumu. Omuntu ekimutwala mu busawo points ezimutwala mu busawo era ze zimutwala mu mateeka. Katugwe n'omugamba nedda tojja kukola busawo wano ojja kukola mateeka. Kati oluusi abamu bagakola ne bagaggusa n'addayo akime mukama bw'aba muwadde ekisa ekyo addayo akime kyayagala. Akime kyayagala naye ng'emyaka tegikoze eki oluusi nga tegikuganya. Kati ensomesa mu nsi ziri ezakula eyamba nnyo omuyizi okulowooza nga ye okwerowooleza nga ye. Okitegeera kikuwa freedom ey'okugaziya obwongo n'otabeera limited oba n'otabeera mu direction emu eri gye bakuteeketeekedde ne weerowooleza nga ggwe. Abantu abakoze ebintu abantu abavumbudde ebintu bafunye omukisa ogwo gw'okulowooza. Era ensi nga tutegeeza abantu munyo ku makyate mu misingi bannannyiniyo abatuufu babayita ba thinkers. Exactly. Bw'oba toli omu ku bantu abalowooza muno mu nsi toyinaamu kintu.